Peterem na walala ali wala kati ekibuuzo sooka nti omusajja ali wala ballistic zino kiki kakati kino kyekibeerawo winani nga akasuse ejo nakubulidde emizinga gye balina emikambwe system ya Iron Dome akaseera kano tokyasobola kujoogerako kubanga bagirabisizza bagiyiseemu Iran kakati kino kyekibeerawo kitwategedde. This is what happens when Iran fires a ballistic missile. Tutegedde nti basinzira nnyo mu kitundu bakiyita Isfahan ubasinzire gisinga giryawo kakati Iran bwesumulula emizinga gino lwaki ensi yewunyiza nnyo Iran bwasumulula emizinga gino giyita mu advanced defense systems eziwerako nga tezinnema kutuuka Israeli. Okusooka Iraq waliwo amagye g'eggwanga etibwa erya America gali station ndi munda mu ggwanga eryo n'olwekyo wano waliwo air defense systems eziwerako ez'omu America zisobola okubaka emizinga gino egya Iran but again emizinga gya Iran giyitawo basooka ne bayita ku defense y'omu America e Iraq. Kakati eggwanga lino eriyitibwa erya Bufalansa bayina base eri munda mu ggwanga etibwa erya UAE waliwo ennyonyi zibayita zi Rafale bano bayina air defense zisobola okulabika ndi ziyambako mu kubaka emizinga gino naye air defense zino nawo mu Iran ayitawo. Kakati mu kitundu kino mwennyini mulimu ekyombo ekiyitibwa USS Carl Vinson aircraft carrier yegenda maaso n'olweka nti epatrollinga Persian Gulf enampuliriza eyina state of the art missile destroyers bano bakafulu nnyo kino ekyombo ky'America kiriko state of the art missile destroyers nti tebamanyiyo omuzinga gusobola kuyitawo bannange egya Iran giyitawo egya Iran giyitawo nkubuulira omuzinga gwa Iran gye guwagaanyamu paka Isiraeli tegukuba walala gugenda Isiraeli. Kakati singa omuzinga gwa Iran guyita mu air defense systems zino zonna kakati guba gufeesinze interception okuva Jordan yagenze maaso n'okwabika nti irabula Iran nti tujja kugikuba era balina air defense systems eziwerako ezimu zabaweebwa America olw'ensonga nti America alina amagye wano e Jordan. Kakati jijja ne giyita Jordan ku kifuba Iran tafaayo Jordan alina ebyuma naye Iran tafaayo jijja ne giyitawo ku kifuba mu air defense systems. Kakati ekirala awo era ne giyitawo gigenda wa Isiraeli. Ekirala British Royal Air Force Typhoon ne F-35 fighter jets okuva Cyprus nazo ziri deployed kumpi awo naye nazo tezirina busobozi mu kaseera kano kukwata mizinga ballistic za Iran zino oba girimu ki. Kakati omuzinga guno ballistic bwemala okusurvivinga oyinza oziyita dragons ebyuma ebyandibadde bigiteeka ku ttaka kati bwe guyingira obwengula bwa Isiraeli oba bwe gusemberera Isiraeli guyise Iraq guyise Jordan guyise ku byombo bya America kati nga gusemberera Isiraeli nkubuulira bwe gutravelinga Isiraeli eyina okusooka system esooka okulaba bagiyita R3 air defense system negezaako guwozaawoze gukube nga tegunnaba kuyingira Isiraeli kati eno eyina obusobozi obugukubira mu bbanga la kilometers 2,000 nga tegunnaba kujja naye system eno era eremereddwa. Kakati eno bweremererwa gye bayita R3 bayinawo endala gye bayita R2 eno bweremererwa ng'egusindikira R2 ng'egamba nti wainze gunnemye guugwo ballistic ya Iran gye nkunyonyola. Kakati R2 ng'etekinga over ng'egezaako gukuba nga tegunnaba kukola ki kuyingira eno yo mizairi egidesigninga ng'ekuba mu kilomita 1500 ku 5. R3 eremereddwa R2 naye eremereddwa. Kakati nga gujja waliwo system ena bagiyita David's syringe defense system eno ene egugoba mu kilomita 3 ku 5 egene maaso n'okwabika nti egukuba neeremererwa David's syringe. Kakati
finally bagumala okuyita eyo yonna yonna kubanga ezo sisitimu z'omu Isirayiri zenkubulidde zifaafaagana nagwo nga tegunnaba kuyingira Isirayiri. Kati bwe guyingira obwengula bwa Isirayiri nga gufeesinga the mighty Iron Dome, sisitimu y'omu Isirayiri Iron Dome gye baakubyemu ebituli eyebadde etiiko kamala. Kati ng'egezaako ogwinterceptinga egukuba guli mu kilometers nga 7 esobola ogukyesinga paka mu kilometers 4 negukuba neguteeka wansi. Eyo yesembayo Iron Dome yesembayo. Kati mbagambye ziri system zizonna gujja ne guyitawo eno yesembayo nefaafagana nago kasiteremererwa biba biwobe na miranga. Eno kasiteremererwa Iron Dome yesembayo okuuma ebibuga bya Isirayiri, okuuma bannansi, okuuma facilities, air bases n'ebifo eby'enkizo. Kasiteremererwa kabaka weddemu era bwe kibadde amazima gali nti badde overwhelmed nnyo tetunnaba kutegeera lwaki, naye mu statement efulumiziddwa aba IRGC kati awo nkubuulidde era nkimaze engeri omuzinga gwa Iran gye guwaguza ne guyita mpuliriza mu mannyo g'empisi ne guyita mu air defenses ne gujja ne gutuuka. Kati Iran alina obukodyo bwakozesa emizinga gino gituusa. Akakodyo akasooka tugambye nti alina akakodyo kakozesezza olwaleero kubanga ate leero abakubye bubi nnyo. Ne batugamba nti balina akakodyo ke bakozesezza ke badeployinze era balabika kakoze bagenda kuddamu akakoze tebakatubuulidde. Naye akakodyo akalala bababeera basindika emizinga gino basooka kusindika ebikumi n'ebikumi bya drone. System za Isirayiri ne zifuuka bize kati enkubi yennyini zi ballistic ne zijja. Akakodyo era akalala ballistic zino Iran bwe zisindika tesindika emu. Luli Iron Dome badde baka ebizuke biva mu Bayemeni Abahuthi naye ng'ejjeemu bweti ballistic. Omirani alina kamara zijja 10, 2, 10, 2, 15, 7 bwezityo zijja mpitirivu. Kati ne bwebera okutteko 20 30 gakukosa bwe kiri keeka akakodyo. Kati ebyuma bya Isirayiri bikyali overwhelmed nnyo ekyenkanidde awo kizibu nnyo okulowooza ekirabika nti kibagenda okuba nti bakola, naye ekyokukola kirabika kyekiri kye bagamba nti batuuse mu kaseera ke bayita point of no return. It is now a point of no return. Balutandise tebagenda kudda mabega, balina kusigala nga balumba. Ekisinzo bakola obubi Abaisirayiri akaseera kano, ekisinzo bakola obubi defense kubayiwayo kubanga mwataaka balungi era magambye nti Iran bamwocha naye bagenda ne bamulumba ne bamwocha. Kati akakodyo ka Isirayiri kabadde nti katusooke tutta abakulu ngenda babuli ebya Ayatollah nti Isirayiri abadde yagala kumutta Amerika n'agigaana tomutta musajja muleke nti babadde balina akakodyo kana Abaisirayiri nti omusajja ono katumutire bakomanda bafunye abalala katukube air defense system tuzisanyeewo katugende maaso n'okuleka nti tuneutralizinga centers ziri zonna ezibadde zigenda maaso n'okuleka nti asinziramu okulonkinga launch centers mu basinzi okasuka emizinga tugikube tugyoke. Naye era byonna tunaba tubikoze kasita tulina defense bwana aba yevuddemu n'atukasukira byana basigaza nga tubikwata bannange tebikyakwatibwa kyekisinga okuba ekyobulabe mu lutalo luno. Era amazima gali nti Isirayiri ayina okusooka okudda ku drawing board asooka atereeze defense fine okulumbalumba n'ayokya naye wakakiri bubi akasajja kagenda kumwokya ne zi ballistic kamumalewu ate kamwewulira kubanga magambye Abayirani bawereza message eri abantu ne bagamba nti bw'oba oli kumpi nawe wali ekifo ekyenkizo vaawo. Kati ekirala Isirayiri takyasobola kuddamu kugumya bannansi nti temufaayo nja bibaka ekyo kyaweddewo. Ekirala abalabe ba Isirayiri abalala mu kitundu ekya Middle East bategedde nti omusajja bulijjo tutya mutye bw'omulumba akubika bulijjo tetumulumba bulungi. Engeri gye bamulumbyewo n'engeri gye bamulabisizza bannange bw'omulumba akubika mulungi mu kulumba naye bw'oba omulumbi naye akola ki? Kati Isirayiri alina okukakasa ensi nti si mwangu wa kkuba. Ekyo kibaddewo okumala ebbanga nti kizibu nnyo okumulumba kubanga alina Iron Dome, alina zi Arrow, alina zi David's Syringe, alina zi Patriot, alina zi Third. Ekyo kiweddewo tasobola kuddamu kigamba nsi. Akasajja kamukubye east west kamwokyezza okamala. Bwe bitono bigenda maaso n'okuleka nti bitambula nkyaliwo. Ngenda ku update endala n'ebira bitongedde okulabika nti tufuna akadde kano kenyini. Naye Isirayiri kye bamukoze nkoko baana nga bwe nkugambye kati ekiddako lindirira lulumba lwa Isirayiri kubanga Abaisirayiri bo okusinga balumba misana
Irani n'amulinda ne Mungu n'abubikkako eddiba n'osooka owulira mu ntabwe wali wennyini. Kati komewo Israel versus Iran. War on. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story.